godfather ye yavudde naye ate godfather erafuna wooja leero oli spiritualist luli oli mu byattaka twasembayo okulaba godfather engeri gye yavudde mu kkomera afune wamma kyakola ne tusobola kubeera nga gwe spiritualist mbu simanyi oyogera bya mizimu na misambwa ate luli bakulaba oli mu byattaka mbu oli buloka bawo babuloka b'ettaka twabagoba dda godfather ayaweya nti obwa buloka mu Uganda simulimu era okukwata ng'oli mu Land Matters mbu oli buloka kitalya nalabye luli ne honorable minister akiddamu babuloka bebasinza okutabangula ebyamataka gatunda empola jagenda otunda agenkayana so godfather tumukulisaayo nnyo naye afune kyakola luli avuma kati bakadamu ofaaki nabo godfather bali bagenda kwenoonyeza sente zaabwe bagenda kunoonya sente ze kati ofaaki nabo bakadamu oluvaawo luli nakulaba godfather osomesa bya misambwa mbu omusambwa simanya gwo tebaguloga oli kiki ekituufu luyale ate luli oli munnabyabufuzi nkulaba ovuma abannuupu abantu kasita batakutegeera wawoogwa byebizibu obulwa n'abakulwanirira bw'obanga oyogera ku byabufuzi beera eyo kyobola kirumbu yekyo kigezi kyategeera kyo kipropagandist tekivaawo awo lumbu yetakyusanga ku content naye akati gwe godfather leero oli spiritualist enkya oli politician luli otunda mataka which is which kiki kyoliko era nakulabye godfather nga weebaza full figure neebaza full figure sibanya full figure w'amaanyi twala eri akasonga ke wabaddeko era katono mbu full figure mbu w'amaanyi mbu ye yakugjeyo godfather kubulwa b'amaanyi era bakutadde ku mpingo ekyo tekijja kuvaawo visa ate abantu mwejjeeko ekyo ekintu ne bamala okukwata bakutadde ku mpingo ate n'ovaayo n'otandika okwebaza abantu neebaza gundi okumbeererawo it means gwe kennyini oli munafu kati tosobola kwejjayo godfather wabadde olinze full figure nakangu byakugjeyo era nze kasita watandisaaga agaboozi neebaza nnyo full figure ne mmanya leero gwe nze wano ne bankwata ne bankuba jeke walaba neebazaani Junior nze amwenafu okwejjayo neka sitotandika ebyo nebaza gundi kati ffe tukole tutya ffe twakomye kulaba ku mpingo abadde oyagala tukole ki godfather ebintu ebyejjeemu ebyokuwaniriza kati abantu oba ovuma baaki ng'okimanyi nti omulala yalina okujjayo toyina yona munene musimu yo gw'osobola kukubira n'amala ensonga era olinda nakangu kati full figure bw'ataabeewo nabagamba dda muvuma abantu nga mwerekeramu ojja kuvuma wano bakadaama obavume ng'ate ebiseera ebimu be balina okkuba enduulu bakute nenze era kasita nawulidde ebyo ebyekisiru godfather nga obyogera era ng'abanafu we mubeera nebaza nnyo gundi nze we bankwata walaba nenagwe nebaza era bonna bankubira amasimu naye ati mujja bino mbimala just because esimu ya Jeno teyaliiko yali mu meeting era Jeno agenda okuzaako esimu ye naye junior kiki gekikabiri nga nyenso kati ani eyanzijayo godfather vuma abantu ng'olina kw'osinziira amateeka nnyumba ya nabbu bigakwata biwuka bitono gwe bw'ona alinda ebyo mbu nebaza full figure kati ze full figure nzijeyo nga nzijayo atya luyale nze abantu bonna be wayogedde nabanafu nnyo
Nabadde manyi nti ogenda nebaza Jeno gundi. Godfather naawe oweddemu nnyo. Ne bakuteeka kumpingo bw'oti ng'omwana omuto. Nota yomba nako Godfather. Bali abakwata nedda Godmother kati wetume Godmother. Tokyali Godfather gwe Godmother. Yombako. Bagambe article 17 bibabuuze. Is in your right. Kati full figure yayogedde luzungu kinga akojjayo. Uganda is just a joke. Kati ye full figure gwebaza yabagambye mu luzungu ki. Article ki. Kagamba we are in a total mess as a country. Mumanyira abantu, Godfather mumanyira abantu, ngate temina kimuli. Bajja kubasiba. Ate wavudde mukomera ate otandise kubuulirira ffe. Totubuulirira Godfather, tutubuulirira. Mbu abantu banyiivu, abantu babeetamwa, totubuulirira. Va mukomera sirika. Wano basefu ko babasiba tebali yebweru. Totumanyira manyira naawe. If you put yourself in a mess, fete tutekamu. Fabibyo, naffe tuyine ennaku ezaffe. Ne tutandika kuveri mukomera Godfather, mbotubuulirira. Abantu abakowa. Abantu sibajja tebabagala. Ndani atatuagala ffe tubagala. Nti byamwe ebyekisirusiru. Bakuterwa criminality. Kati ate ffe sebo ffe bafa abali ku social media ffe boyagala okufulambu ffe babi. Faba gamba omuvume. Oli sheke. Nogende ne muyingira mu ntalo z'abantu. Ne bakugula ovume. Nze nagana ebyokungula. Ogenzo oyingidde mu lutalo Godfather olutali lulwo. Olwagazaaki. Leka abantu berwanira entalo zaabwe byebibasibya. Ebyo byebibasibya. Lwanire ekikyo. Nze bankwata nwanirira motoka yange. People will sympathize with you. Nekati kiri atamala okugenda okuwakula olutalo. Munwanirako omuntu India. Nze bankubira amasimu. Jeni agenda onvumire gundi. Nemuga olinga toyi. Olinga nebbi. Toddanga mukubinkubira ebyo. Nze ndi masinale. Ebyo byattisa omugenzi ebyo yisima. Gun for hire. Nero ovuma company. Enchovu abantu batuuka ekyana naye omuntu ono. Godfather biveemu ebintu ebyo. Lwanirira bibyo. Njaba kwatira ebyobufuzi. Ne oli wali bali baseeko obavuma. Oyingidde mu ntalo z'otamanyi. Bakukutte bakusibye. Ate ojjo nnyini otubuulirira. Ffe fulu figawo tetumwetaaga atugjeyo. Era Godfather kuba akugjeyo bonna. Ffe tetulina gwe twetaagako n'omu. Tetuyina. Buli wane yajja ku social media amanyi nti alina ajja omujjayo. Okitegeera Godfather. Ebintu ebya spiritualist biveemu. Mbw'olina amasabo simanyi emisambo gwagyogerako funayo ekintu ky'obeeramu Godfather. Abantu bakumanyire ku ekyo. Ne ku mukaaga oyogera ku misambwa. N'amasabo. Ku 11 n'oyogera ku ttaka. 12 ate olumba bakadaama. Ku 7 what are you doing my brother? Muli kuki? Abantu balemeddwa okuzuula. Sooka weezuule. Ensi ekutegeere. Ffe baamala kutu naffe bali tebatutegeera. Nga ne Junior n'agwawa. Ebintu bye tetubitegeera. Naye kati twezuula. Wawe tuli. Where are we to going ewa?